Olunaku olwaleero olukiiko lwa Uganda olukulu luttudde mu ngeri etali ya bulijjo okusobola okuyisa ensimbi ezisoba mu bukadde 370 ez'okuzimba eddwaliro eriteeberezebwa okuba ku mutindo gw'ensi yonna erinaasangibwa e Lubowa. Olunaku olwaleero Palamenti etudde ku ssaawa zibadde 5 nga wano omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga wategeereza nga minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati bw'ateekeddwa okujja okutangaaza ku nteekateeka gye balina ey'ebyobulamu. Wano Minisita David Bahati asobodde okutangaaza ku biki ebyali byasikatira mu alipoota eyafulumizibwa akakiiko akavunaanyizibwa ku byenfuna by'eggwanga nga kalaga nga eddwaliro eriri ku mutenda gw'ensi yonna ery'okuzimbibwa mu kitundu ky'e Lubowa mu disitulikiti y'e Wakiso bwe kyalinaako obuzibu bwonna, era ng'olunaku olwaleero Minisita David Bahati atangazza Palamenti bw'ategeezezza ng'ensimbi zino byatagenda kuwola musigansimbi ono wabula nga bakubeera nga bamukakasa nga bw'alina eddembe okuzimba, era mu bbanga lya myaka 8 eggwanga Uganda lyakweddiza eddwaliro lino. Ono atangaazizza ku birungi by'ategeeza nti bye by'okuva mu nsimbi zino singa Palamenti enaagezaako okuziyisa. This project will build our national capacity and regional capacity to treat complicated cases such as organ and bone marrow transplant. It will promote medical tourism, including the hosting of international conferences, facilities, and location of international organizations in Uganda. Madam Speaker, I'm just... Ate ku nsonga erikwatagana n'ettaka olw'ensonga nti waliwo obumulumulu obutali bumu obutambulira mu ttaka lino ng'abantu abatalema bagamba nti lyabwe okuli Omulangira Yusuf Ssuuna n'abantu abalala. Minisita ow'eby'ettaka Betty Amongi ategeeza ng'ettaka lino bwe liri erya gavumenti era nti tekuliko mbojjanyi yonna. In this allotment, there is no land indicated in this allotment that is related to the land in question. I want to lay on table allotment number 4142 belonging to Yusuf Ssuuna with all the allotment of the land he was allotted under the 1900 agreement. Wano ababaka abatali bamu bawadde endowooza zaabwe ku kye ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa wabula babadde bakyateesa omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu n'asoma ebbaluwa eyamuwandikira omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni erambise ebirowoozo by'alina ku ddwaliro lino. As I have stated at numerous occasions, including at the launch of the hospital project in June 2017, the hospital project proposed by Finasi and its chairman Enrica Pinetti is very important in the development of Uganda in the following ways. First, Uganda has been hemorrhaging foreign exchange by sending persons for treatment abroad at a cost of $73 million per year. This figure was given to me by the Minister of Health in 2014 and could be much higher now. I have led the fight to reverse this donation of resources from Uganda, which fight Mama Pinetti is a useful ally. Full stop. Secondly, the hospital will create the national and regional world-class capacity to treat specialized cases such as organ and bone marrow transplant. Oluvannyuma lw'okusoma ebbaluwa eno, Palamenti naddala ababaka bannakibiina kya NRM ne bakkiriza nti ensimbi zino ziyisibwe newankubadde nga ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti bo basigadde bakyakukkuluma. Sponsor Ugandans. And I think it's much cheaper for us and in the strategic way for us to have a hospital here and we don't hemorrhage our dollars outside. So in principle, I support the international hospital based on scientific facts. When I looked at the report, last time I didn't discuss this report. Indeed, as a country, we looked at, for example, the women's hospital. Ababaka abatali bamu bawadde endowooza zaabwe ku nsimbi zino eziyisiddwa. Ne bw'oba ogenze mu banka tesobola kuwa ssente kukola kintu kyonna ng'ettaka liri enkambadde nga liriko enkambalense. N'olwekyo pulojekiti ffe tulaba nga nfu. Ekyokubiri muyaaye ebintu bibino ebiri wano. Bakoze mobilization nga Ministry ya Finance bayise ssente zino naye mobilization ya bagikoze ku bano 317.
era bano bo balinga bamasinare kuba na investor ajja kuzimba ddwaliro nga talina ssente obwo busiru bwennyini obusembe kuba bwa waggulu omuntu ng'ajja okuzimba alina okujja ng'alina ssente lwaki omuwa promissory note njagala mumbuulire mugende mmwe bannamawulire mwena babazaala mu byalo mbamanyi. Minisita David Bahati bwe yali alabiseko mu kakiiko akayetegereza ebyobugagga by'eggwanga Uganda yategeeza nga ensimbi zino ziteekeddwa okuyisibwa obutasukka mu mwezi gwe tulimu ogwokusatu bwe kiba si kyekyo Uganda yakubeera ng'eriwa newankubadde nga omulimu gwali tegunnaba kutandika. Omukulembeze w'eggwanga mu mwaka ogwa 2017 yatema evvuunike ku ddwaliro lino wabula ne wetuukidde olwaleero ng'eddwaliro lino terizimbibwanga. Okusinza ku minisita w'ebyensimbi yategeeza nga eddwaliro lino we litunuulidde ennyo okubeera ku mutendera gwa nsi yonna era nga lyakufuna ebyetaagisa okuva mu bitongole by'enjawulo ebivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna. Eyisizza Kigongo ku lwa Channel 44 Oliguro.